kati bwali kiro nga nina wengize nangamba jangu wano wabweru ku gate tugenda wabweru wa gate nangamba tulina omukolo gwe tugenda okola nga ze n'akagoye akeeru tulina omukolo konze mukolo ki tukutereeza jjajja konze akagoye kaki tugenda kukola ki kutereeza kukkaliza nsonga za jjajja konze jjajja nti jjajjaawo konze ate akagoye bamukaliriza bweru nti agwe jangu kati awo bali waliwo olusuku lw'amayirungi kati nga ngana nga nkayana nga nkwata ku mukono nga nsika konze ontwalawa nti jantukaliza obuyinza jjajja kati yateekawo akagoye wansi nga ngamba webakaawo konze nebakaawo ate obuyinza mbukaliza nebase ogenda kunkola kinti gwe webake n'akambuwala nga gwe saddaaka teba ndozaye kati yabanga sadda kuba yabangako ekintu kyabagenda okuyingiza mu nendo zakikoleramu eyo mu mukodyo obwo ataddewo akagoye nga ngamba webake nebaka ati nebakirewo ki oli mwana muto tomanyi nemugamba sijja nemuga ngolo nenkitegera we yaga nti oli mwana muto tokitegera nenkitegera nemuga kati ate ove ku mwana nga atodde ku nze nti nalaga nti talina ng'olaga nti mutalina buko kitegeeze ekyokwebaka ku mwana we yakikkiriza teyakyegaana era bwe namugaana nagamba nemuga kati ave ku mwana atodde ku nze tekisoboka nti ate lwaki nayagala okugira ku mpaka era kati engeri gye nali nti nali muzitozito nga sina maanyi nankuba wansi era nengezaako okwerwanako era siga nti kale yagira nnyo kubanga engeri gye nali nwerwanako yankoonako katini kubanga nali sikkiriza era nagaana kati ndoza nayagala yatuukirize ogugwe ng'oli bwanayagala okukwatisa amaanyi naaba nga takuggwereddeeku wenna naye nga yantuusa wansi nangwako naye nenwerwanako olaba nga nti takola ki tankozesa nankwata omukono nagukuba eri neera nensoma tukayali ngaera bwobitegeera nga omuntu amaze okweyambula kati ng'asembezza omukono gwe era gwankoonako kati era bwebanga yankoonako kitegeeza nti aba yakola ki yankozesa ki maanyi singa nti tiyanyingira nti anyingire naye nga yakola ki yankoonako kubanga yakozesa amaanyi kati yali amaze dde okweyeteekateeka nga yamaze osumulula byonna ebirundi y'okutuuka okugenda eri kene neerwanako ng'omukazi era yakiyingiza ekitegeeza nagezaako okwerwanako ng'omukazi kati ndoza bw'aba akonye kuli aba tafunye kyakola ki kyayagala bw'aba akomye wali ku ngulu zaka aba tafunye kyakola ki kyayagala nze aba ayagala nga amaze kukola ki yenna kati nze gwe mukisa gwe nafuna nagezaako okwerwanako kitegeeza tebakukwata wawona boonye oba neyakoonako gwomanyi yakukwata era kubanga bakozesezza maanyi mbasikkiriza bamaze okukoonako era ogwo guba musafa mbanga nze nemuloopa baba balina omubuuza lwaki yakola ki yankaka nga sakola ki Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olwofuna obukadde n'obukadde bwa bakasitoma mulimu kigookola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima kwaniriza nnyo yonna gy'osinzidde okubanga olaba n'okufollowinga emboozi zaffe ku mulundi guli abaalaba emboozi ya mwami Kangavve yatunyumizanga bwe yatwala mukyala we ebudde eyo waliyo omusawo ow'ekinnansi omusawo ono kigambibwa mbu yakwata mukyala we omwami oyo yamuyita mu kifo ekimu n'amugamba nti tulinayo emikolo obudde bwatuuka obw'ekiro yayitibwa n'afuluma n'amugamba jangu yamufulumya wabweru wa geeti yali akutte akagoye akeeru kati bw'obuuka ekkuba erisala ku geeti waliwo omusiri gw'amayirungi awo gy'alaga yamanyi ng'emikolo emirala egikolebwa ng'ozalowooza bikyuseemu ebyaleero emikolo givudde munda mu mbuga kumbe bagenda saddaaka ye kumbe naye agenda mu bbaagiro ky'ataamanya
yasooka n'amubuuza mukolo ki tugukola tutya tinze naawe tulina okwegatta n'amugamba tekisoboka sisobola kwegatta naawe ye n'ekikola omwami wange n'amanya otyo yamugamba nti teri ayinza kumanya era nze ndi waggulu w'okumanya yamugamba bw'otakikola emyoyo gigenda kukutta oteekeddwa okukikola yakwata omukazi oyo kifuba omukazi yalwana n'alwana omusajja yamusinga amaanyi nze ku luuyi olwange omwami oyo yakozesa maama ate n'akozesa n'omwana olina obukakafu obulaga nti omwana oyo bamwebakako obujulizi bujja kuviira ddala mu bakyala abo abeesobolayo baba akimanyanga nga we bali mu kifo ekyo ti omwami oyo akozesa omwana oyo ayita mu bulumi era bwe nkowoolera gavumenti ekitongole kya poliisi tusaba kutuyamba okukwata omwami oyo Bunnambiro Situ Alex omwana oyo asobola okuddizibwa eddembe lye ng'omwana omuwala omwana oyo yeetaaga obujjanjabi essaawa eno era tusabira ddala omutonzi atusaasire abe nga yamubikkako akasubi ng'omwana oyo akyali mulamu bulungi. So kati olunaku olwaleero tukuleetedde omukyala atubuulire emboozi byali bitya nyabo tusanyusa okulaba ogenda kwogerako nnyo oli bulungi mpolampola bwentyo lwaki mpolampola embeera si nnungi yakuwatanya buwatanya otyo ebyo ebyatuukawo sooka otubuulire ebintu bino bituukawo bitya lwali lunaku lumu nga tuli mu lockdown eyatandika 2-2 otyo omwami ng'abaako gye yagenda naye yagenda lockdown tenakutuuka kutandika okumanyayo eyo gye yagenda ng'era ng'agendayo ng'omusajja akole ki atereze bizinensi ye n'ebisigadde byennyini okeddabulula ng'omuntu kati lwakya lumu naŋŋamba wabimanyako ng'agendayo saasooka kumanya we namanyiza nti agendayo ng'amaze kuŋŋa nti jangu okole ki omperekereko eno ko nze luddawa tigwe jangu tugende twatuukayo nga wansawo tikyali kipya nnyo kubanga nange muzadde wange yali alina we yali antutteko nga ndi mulwadde okunzijanjaba tikyali kipya nnyo ate lwatuukayo omwami n'atwaniriza yatwaniriza n'agamba ye ono ye mukyala waffe nti kubanga beddira gumu kati nga tubeerawo kati awo nze nali nkola ku ssomero ng'amasomero maggaali ebiseera ebyo tubeera nga tugendayo n'agamba tubeere nga tugendayo atusobole olumutuuseeyo akuwa nsonga ki lwaki ogenzeeyo lwaki omuwerekedde mu kifo ekyo okumanya we yali agenda okukola ku ki ku nsonga z'ekifo kubanga yaŋŋamba ekifo kijja tenimu ekifo nga tekikola ki tekitereera nagamba tuyavaamu nandaga nti wano wenkola ki wenajja okukola ki kubaako byenkola tereza ensonga z'ekifo ki ntubeerawo ebbanga omwezi ne guyitawo ngaera wogemire wantu bakusuubiza naga nkwaddeyo ebbanga lya mwezi manya wiiki 2 oba wiiki emu obeere ng'olabawo enjawulo omwezi ne guwera naye nga tewali ki njawulo newaka nawe newagenda nga wakola ki tugenda bikyakalala lindako bw'ogendayo ew'omusawo e Buddo temwaddayo waka twaddayo situwatandika kusulayo kuolwo lwennyini wayitawo akabanga nga kubanga ye kati yagendanga ng'era waba agenza ngamba mpitiddeko ngenzeeyo kola ki nga oli bwanaga nti ngenzeeko mu nkuma ku byoto bakoseesaamu kubanga waliyo ebyoto nti oba baŋŋambye wenzirayo nkole kino nti ngenzeyo nti kaale nze omukusobo yali antutte kukola ki kulabayo nenzirayo ewaka nembeera nga ewaka kakati we twabeera ewaka kubanga ebintu nali mbiwuliddeko era nga mbimanyiiko kati nga waliyo nenzikiriza ewammwe byaliyo ewaffe si byaliyo naye nina we nabirabanga era we nabeerangako
Akati etutuuka ogenda nga buli lwa mukaaga tugende nga tukole ki tusinze kati twatandika ogenda olw'omukaaga tugenda okulanga gamba temuddayo mugenda kukola kino nga situddeyo nga tubeerawo kati abaali bamubeera nga ku lusegere nga tebatubuulira nti oba mubi oba mulungi ng'olabya ddala nti omwami mulungi si mubi n'emunjogera expression ye olabya ddala talina buzibu ayagaliza talina kizibu kyonna kakati naye nga buli wajja abamuweereza nga bakyala naye nga nze neebuuza lwaki abamuweereza baki bakyala otyo kakati nga tubeerawo nga tuddamu nga amasomero bagaggulawo kati amasomero bagaggulawo nze nenkola ki nenzirayo ku mulimu era nga olw'omukaaga nga bwenzija ku weekend nga nasulangayo ku mulimu nga nzija weekend ewaka ng'era bwenzija weekend nga bangamba ntuukire eri kubanga ono gye yali nga nninnya nga ya direct kanenduka nembuuza lwaki situukanga nga waka oba nenzija buzi nenkola bye baŋŋambye nenkola ki nti tusooke tumalirize ekintu kino kigguke tutereeze buki obulamu kati mwe mubaggulirawo mu kaseera ako abanapiso biri mwe bakolera ebigezo kati bwe bamala okukola ebigezo ndoza baddamu ne baggalawo mu gwa mukaaga bwe baddamu okuggalawo mukulu wange nankubira naŋŋamba omuwalawo musindike naye nga akansooke njogereko n'omwami ndabe kati awo nensirikawo omwami nemugamba luvannyuma nyo nga ze munankubira ogwokubiri ng'olwo mama we gadabira naye amaze okufa namumpereza gwali mwezi nga gwa 10 gwa 9 yatuuka ndoza mu gwa 9 ewaka kati we yatuuka olwo nga we baggulawo lockdown yali eyokubiri nzeyo ku mulimu naye ng'omulimu ne gukyankalana mukama wange yali mukambwe kubanga nali nkolanga bbaasa nga mukambwe byonna ne bikyankalana ne mugaa yajja nga mukama wange nti bijja kutereera nebye nange omulimu gweyonga ne gukyankalanira ki ddala n'abeera bubi nnyo era bwe bali baggulawo nga lockdown eyokubiri eweddewo nga baggulawo 2022 naye nga mu butongole nensibula kubanga omulimu gwali gukola ki nga gukyakala naye nga sijja linda mulimu okukola ki kumbeerera mubi nnyo bansabe ne ssente zesiryanga nga nensaba mu butongole nenva ku ki mulimu nenzira mu byalaani era baba yagenda okumpeereza omwana oyo nga ndi mu byalaani nangamba singa embeera si nnungi sinakufuna ssente naye omwana kabeeraawo alinamu n'obuzibuzibu bwe buti ne bwe buti omunzijanjabireko nga bwenonya ssente n'amuzaayo okukola ki okusoma olwo alina buzibu ki omwana yali ngera wonga nti omwana adde yeebakana neyeekanga oba n'owulira ng'akola ki alogootana nga siga nti bwali buzibu bunene nnyo oba bubi nnyo naye nga binogayo omwana wange lwaki aloota akola ki oba yeesika oba ayogera kati nemwe akaale kati bwe nagamba omwami nagaa katumutwaleyo eri nagenda okukomawo lwaliba lwakuna nasanga bakoze eki bagenze agenze n'omwami omwami nagamba nankubira essimu nagamba olwo nemwe natetuka kanagamba ayita buyisi twagenze olatuukayo nomwami netumugamba nagamba tujja mumukolako kati netuddayo ewaka n'omwana ng'olwo asigala ne mutabani wange omukulu mukulu w'oli omuto kati nga bbawo eri yo taviirayo ddala ng'avaayo lumu na lumu nga mu wiiki kale nga ayinza okugendayo emirundi nga 3 oba 2 kati awo n'agenda ng'amala wiiki namuga akola kino okola kiri kati nemubuuza nagala nange simanyi naye baŋŋambye kati ye ngaalowooza nti muntu mulamu ngaga nti muganda wange nsanze muganda wange ogwe teddira ogumu kati omwana we yatandika okugendayo kajja ntandika okugaa ntya ono omwana agenda kuweeza konze okuweeza tya nti bamulonze emyoyo gyamulonze aweereze konze omwana akyasoma nti kagamba n'alaga nti omwana mu lubaale nti omwana takola ki tasoma oba omusanyize takola ki ntunga guno mulembe gwa kusoma n'alemerako kati nakozesa olukujjukujju lwonna n'abeera nga omwana abuzaabuzanga wabeera ewaka omwana aloota ekintu kimusika kimutwala kati omwana nakakana omwana nzobereyo nempulira kale nga siwulira bulungi sakisanyukiramu kati nengezako nsinkane ngaomwami nga buli ntukawo nga abamubeera okumpi abamuweereza nga baganja njagala kwogerako ne jjajja nti ali bizi oba yali akitegedde nti siri musanyufu ng'abeera anzibira tayagala nkole ki mutuukirire kubanga kye nali njagala okwogerako mu buntu nabeera nga anzibira paka natuuka kuvaayo nga tayagala nkole ki musembere nga niwasanga maye sibye tanno senga
Nimuga njagala kugera naye tasina budde ate ndi busy nina emirimu. Kati nga bwe mbeera nga ndi weka nimbuza lwaki ono omwami tayagala kukola ki ogera nange tayagala mbeeko kyenkola ki kyemugamba. Kati olwo emisambwa gimulonze bakugamba bamulonze sister wamugamba? Si mwana wa sister wange wa brother wange. Kale brother wamugamba? Kati brother wange nemugamba. Wamugamba? Nemukubira essimu nti yangamba muyite taata w'omwana kubanga nze nali ŋŋaanye nga sobola kukkiriza nti omwana sinze muzaala nga sobola kukkiriza nganze omuntu kubanga nali ndera omwana nkola ki mulabirira bulabirizi. Taata we najja kati jjuka nga bw'onaba mu kifo ng'omanyi ekintu ekikolebwa kiki kituufu tekirimu ki buzibu bwonna. Taata w'omwana ng'ajja nga wabawo jjajja yatula ku mutwe baali jjajja mutuufu nga amulambikira kwoli nannyini kifo ng'alambikira taata w'omwana. Mwena muli awo muwulira jjajja alimu? Ng'alambikira taata w'omwana ne byalina okukola namugamba ekiro saawa nga 3 tujja sumulula etuli emmwanyi. Kati nze gye nali nebase nali nagaanye naye gyanebise ne bajja ne bampita ne tugenda taata w'omwana n'asumulula etuli emmwanyi nange ne bankwasa eryange. Kati nali ngenda kugera naŋŋaana okwogera era nga buga nti oba jjajja atudde ku mutwe n'agamba mukole emikolo gino ekyaggwa taata w'omwana enkeera n'addayo nga naye bamaze omugamba ebimuluma akwata ekkubo alina ebizibu bye era ng'omuntu omukulu waabeera naye yali alina ebizibu ng'addayo. Kakati nakkiriza omwana abe asigale naye nga teyamanya nti nno kunaabako ate obukwakuliza obw'enjawulo bwe bataakola ki bwe bataatugamba. Kati oba ye buli ajjawo mu ddiro ye abaako ekintu kyamukola ne kiba nga kimulaga nti ye kyayogedde si kikyamwe nti oba omukkiririzaamu nti newabaawo webbali akubira essimu n'agamba awo nno bwe muli nga ng'olabya ddala oli akubye essimu ye muki nga genda mu kkanisa omubuulizi tebamuddamu muwuliriza buwuliriza otyo Katimbage negakula mulimu gaba embeera sigitegeera nagamba embeera biki kati naye yennyini bwe yaddayo nga amaze okuva mu ddiiro naye ebintu byagenda tebyononekera ki ddala bitya bizinensi nezifa n'akatunukira yali asigazzaawo kubanga ebiseera ebyo omusajja byatata w'omwana naye kati yo mu bizinensi yagendangayo budde ki omusajja kisitu yali awo wennyini oli andi kati ujukira mu lockdown twagira mu lockdown businesses bazisiba kati washing bay yagamba yali etandise yali yinoteka okubeera business nga birebera kati biri ate babigala ne bifiira ddala kati naloza ng'amanyi nti yali ajja kulera nga mubuuza nga togenzeeko eri nti nja kgenda nga bamugamba kifo kijja ttereera kifo ne kizikirira awo mpolampola natandika kubeera nga aliyanga amusika era nga oluusi abali awo nga dde nagamba nyambuse nga buga nti ekintu kikubagulabula mulundi gumu n'otambula n'ogenda natandika okubeerayo kati n'omwana natandika omwana okubeera eyo nga mugamba kale omwana avenga waka nti tekisoboka alina kukola ki kati nengenda nga mugamba omwami naye nga sitegeera mbeera egenda mu maaso omwana wange kati nengenda nga mbuuzabuuza ne baŋŋamba nti alabi ku mwana yakola ki yamufuula mukazi we ne bagala tekisoboka nenziramu ne munoonya bakugamba kirabika omukazi omusawo omwana we yamufuula mukazi we kisoboka ndi munze nga tekisoboka nenziramu ngezeeko okwogera naye era nga neewala kati nabaawo omukyalo omukulu yeyankakasiza ddala kati nempita omwana nembuuza nagamba asenga tewali kubanga yali yamuteekamu ekintu nga kugamba buli muntu yabeeranga wali eri nga newaba ayogera alaga nti obanga olina kyotegedde bw'oyogera ojja funa obuzibu kati nga bonaabeera gwe nagamba kuno kukyalo kangeze kuliko omutuze nagamba ananjogerangako yenna ajja funa ki kati ffe twasanga bagamba awo jjajja tebamwogerako omwogerako ojja funa ojja kulaba kati kugamba oba omwana yamuteekamu ekintu ekyo nga bw'omubuuza ekintu agamba senga tewali buzibu ndi bulungi nemugoka akasobole nyinyi mga nagato nkekanga nti asenga ndi bulungi omwana n'agaana okumbuulira nebabawo omukyala musajja kibanga naye omwana simutegeera omwana ono ng'omwami yamuwasa
oluvannyuma nnyo nenkitegeera ddala kiki kituufu. wategeera otya? Ng'olumwana waliwo lwenagendayo kubanga namala ennaku nga sigenzeyo nagenda ng'omwana asula mu maka emmanga omukyala we yali taliimu yamugobamu omwana asula wakawa omwana asula mu maka amakulu emmanga kati awe nakitegeera nga n'abaana bamuyita maama neŋŋamba kati nkoze ntya embeera eno gijjawo kati nenjagala ogenda ku polisi naye nenkikubaganyamu nga sirina ssente sirina baakapu neŋŋamba osanga lubaluwa akaseera kalituuka nenfuna ki obwenkanya kati mba nkyali ku lw'omwana ng'ate sinaba kumanya bino nti abakazi abakozesa kaakati nze ng'ameerawo awo nga mukyala ajja nga abakyala bajja mu ddiiro naye nga abakyala be bamubeera ku lusegera baweereza kati ng'ate engeri gyakola ku mukyala oba gyalwayo eri munda si gyakola ku baki ku baami neneebuuza kiki ekiri awo kati luvannyuma nnyo nange kwe kujja nantuukirira neŋŋaana kati bwali kiro nga nina wengize naŋŋamba jangu wano wabweru ku geeti tugenda wabweru wa geeti naŋŋamba tulina omukolo gwe tugenda okukola nga ze n'akagoye akeeru tulina omukolo konze mukolo ki tukutereeza jjajja konze bukyanga tubeera jjajja tatereeranga obuwaate naawe nti olwaŋŋamba nemugamba kutereeza jjajja wali ombulidde ku kizibu kyonna akugamba otereeza owo nze naye namugamba bya mulimu kati kansooka ensaleka bw'otuuka wali eri ng'oze kangeze nga buga nti abantu bagenda abasinga bamanyi mu masabo ogendayo okutereeza mulimu ndi mulwadde ekirwadde kigaanyi kati bw'otuuka ali ye n'akubuulira ebirala jjajja waakuluma biki ekitali kibi naye kati yali akiteekamu obukodyo bungi okubeezaawo ate ndaba amadira amalala abajagayo jjajjawo yagambye akuluma oba kino genda okole bwoti ne bwoti okomeewo nga tosuzeemu nti osuliremu ddala lubeerera naye buli abajjako abe basajja mulimu abaana bawamba abavubuka kati abadde basomaasoma nga badde asoma nzadde olumuleeta nti oba mwana amaaso tegalaba oba mwana adde alaba kino olumugaa tujja mumukolako oyo nga gamba jjajjayo yamugaana okusoma abeere wano akole ki aweereze ng'olwo ebyokusoma bikoze eki bikomyawo ogwo musango waliyo abaana nga bameka? Abaana wenabeereyo waliyo abaana bangiko abavubuka abato abaana abawala naye kati saawa eno simanyi babakyaliyo kubanga ndudde okukola ki okugendayo kuba olw'embeera lwe yakyakala ne we twaggulawo omusango n'amanya nti tumuvuddemu tutegedde amazima n'abaako be yapeekaakuafunako obuzibu nti yagamba buli amugira ajja kufuna olwo tukitegedde nti muki mufeere nti nebyali atugamba nti ojja kundota eye wenjogerako eyo mukubo ndoote ekiro nga ndiwo mu nnyumba nga nkola ki yakujjanga omusota akumire kati tugenda bigwamu byonna nga biki mufeere kati ne twafuna n'abakyala n'atubuulira ne batuteekateeka sooke tuddeyo wali eri akutte akagoye akeeru akagoye akeeru awo ku geeti tikonze akagoye kaki tugenda kukola ki kutereeza kukkaliza nsonga za jjajja konze jjajja nti jjajjaawo konze ate akagoye bamukaliriza bweru nti agwe jangu nga ayingira kubanga ekkubo eno ye geeti ye lino kkubo kati awo ebbali nga waliwo olusuku lw'amayirungi kati nga ŋŋaana nga nkaayana nga nkwata ku mukono nga nsika konze ontwalawa nti jantukaliza obuyinza jjajja kati we yateekawo akagoye wansi ne mugamba godde kunze amayirungi ogenda kukola anti olwo nga sinakumanya nti nno abantu sinamanya abakyala nti abakozesa abamu kusigete batubuulira ki mazima nga ngamba webakaawo konze nebakaawo ate obuyinza mbukaliza nebase ogenda kunkola ki nti gwe webake n'akambuwala nga gwe saddaaka teba ndozaye kati yabanga saddaaka oba yabangako ekintu kyabagenda okuyingizamu nendoza akikoleramu eyo mweyo mu mukodyo obwo ataddewo akagoye nga ngamba webake nemwana nebaka ati nebakirewo ki ti oli mwana muto tomanyi nemugamba sijja olwo nenkitegeera we yagamba nti oli mwana muto tokitegeera nenkitegeera nemuga kati ate ove ku mwana nga atodde ku nze nti agamba nalaga nti ye talina ng'olaga nti mutalina buko kitegeeza ekyokubaka ku mwana we yakikkiriza teyakyegaana era bwe namugamba nagamba nemuga kati ave ku mwana atodde ku nze
tekisoboka nti ate lwaki nayagala okugira kumpaka era kati engeri gye nali nti nali muzito nga sina maanyi nankuba wansi era nengezaako okwerwanako era siga nti kale yagira nnyo kubanga engeri gye nali nwerwanako yankoonako katini kubanga nali sikkiriza era nagaana kati ndoza nayagala yatuukiriza ogugwe ng'oli bwanayagala okukwatisa amaanyi naaba nga takuggwereddeeko wenna naye nga yantuusa wansi nangwako naye nenwerwanako olaba nga nti takola ki tankozesa nankwata omukono nagukuba eri neera nensomatuka yali ngaera bw'obitegeera nga omuntu amaze okweyambula kati ng'asembezza omukono gwe era gwankoonako kati era bwebanga yankoonako kitegeeza nti aba yakola ki yakozesa ki maanyi singa nti teyanyingira nti anyingire naye nga yakola ki yankoonako kubanga yakozesa amaanyi kati yali amaze dde okweyeteekateeka nga yamaze osumulula byonna ebirundi y'okutuuka okugenda eri kene neerwanako ng'omukazi era naye nga wansi yantuusaawo yakiyingiza ekitegeeza agezaako okwerwanako ng'omukazi kati ndoza bw'aba akonye kuli aba tafunye kyakola ki kyayagala bw'aba akomye wali ku ggulu zaka aba tafunye kyakola ki kyayagala nze aba ayagala nga amaze kukola ki yenna kati nze gwe mukisa gwe nafuna nagezaako okwerwanako era okubulu n'akyukira ddala nga buli wandaba mukambwe ennyo kati muvaayo mutya kaakati nze nali ngenze amaze okukoonako nwanyi nkera ku makya kati nga omanyi anti olwo luŋŋaanyi nesigala nga nnyumba nasika ekigoye kye yagenda ndoza ayomba alabira ddala nti omutuufu okukola ki lumusaze bwali budde bwakiro nga abantu beebase munda nange nenjja nenyingira nenziramu nentuulaawe nali ntudde kubanga ali ampise mu bulungi naye nebivaamu bubi ne budde ne bukya kitegeeza tebakukwata wawona bwonye oba neyakoonako gwomanyi yakukwata era kubanga bakozesezza maanyi mbasikkiriza bamaze okukoonako era ogwo guba musanvu banga nze nemuloopa baba balina omubuuza lwaki yakola ki yankaka nga sakola ki nga saagala kati mu kuvaayo kwange mbangenda ku antinenti era natende kati wasulamu ate kati budde wali bwakiro nga sinawe nsobola kugenda kutambula kugendako nga tewali ntambula nyekera ku makya ekirungi nali ngenda mu ddwaliro kunywa eddagala olubuto kati mbaaliyo newaba nkubira esimu mukulu wange nangamba waliwo wano omulimu nenkubira omulimu nangamba osobola okujja okola nemu akanzija enkya tewasooka gamba ku bbaawo nti munaye kyabadde mayirungi nkikubuuli nze kati mukutya obungi kati ngaakutiisa bw'oyogera ngamba nga kulaga nti bw'oyogera nze nja kujja nti ogeze okigambeko omuntu n'omu kati nga engombo gyakozesa ogeze okole ki nkimanye nti waliwo akitegedde siga nti nja kwogera bigambo byennyini byayogera naye mu bufunze ngagamba nti wabeewo akola ki akitegeerako bakimanya naye kati twagenda naffe okukimanya nti abadde awagira abakyala abo bennyininyini abadde bamuweerereza ku lusegere ng'oli mukulu wange bennyininyini ate yewe yasooka okufuluma kati ye yatumanyisa kati waliwo abaali bafulumako edda ne batatugamba nti musajja muki ne twebuuza lwaki bafulumye ate ye ng'agamba nti bali abafulumye babi bamuliddemu ki olukwe era naffe bwe twafulumya agala twamuliddemu ki olukwe olwo nga nze ndi ku mulimu eyo nali nsulayo nga ndi ku mulimu eyo nesimanya lukweki kati oluvannyuma nyo ngenda okunoonyereza nga bano bakola ki bagenze bategeera ensonga kati nze bwe nadda ku mulimu nemba nga sigendayo era nga kintwalayo okugenda kulaba mwana nga njagala nnyo n'okugjayo omwana wange naye nga omwana alinga ng'eyawunga nga omugaa sigenda kujja nga nemugaa kakusike transport ojje agamba senga zireke kati nange mukuvaayo wenafuna omulimu kati wenaviirayo nembanga ebiseera ebisinga mba ku mulimu kati awo nenabakyala we yajjira mu biseera ebyo kati n'abakyala we yamanya ensonga nagezaako tutulwanya kati nange wenafuna omulimu nenga kati lwaki mba nkola ki nzirayo kati kaneeteeketeeke
era bwe twaggulawo omusango naye nga kaneeteketeke nsobole okugyayo omwana. Omwami ono wakimanya mbu wasirikira ekyama ekyo nti baali bakukwata kyeyavaako mu mbeera oba ayombe? Nti kati era embeera twali twagivaamu dda kubanga twali nga bwonabeera ne munno nga temukyakwatagana oli ayomba bulina kumubeera mukolaki kuyomba era kyamugjako nakyankalanira ddala nabanga ne wakati kyagala kukolaki olinnyawo kati nagamba kati nze omuntu gwe bakweseza ate era muddeko nti mukazi wange embeera nekyankalanira waka nga kati yatewe kyanyambya nti engeri gyala nsolanga ku mulimu nga sibeerawo nnyo okukolaki kumunyiiza naye nga bwe wakulabako awajjula okukolaki okukubanga abamunyiivu n'afuluma n'atuula eyo wabweru sawa yokwebaka weyeebaka neyeebaka owemmere alidde n'alya neyeebaka gamba nga mubeerawo mu mbiranye nga buli omu ali bibye abantu abaali bateesa ne munyumya ne mukolaki nga buli omu ali bibye era embeera yayononekera ddala embeera ogenda okukakkanako nga tumaze kufuna batubuulirira tugenda nga tukakkana ne batwala emisango nga gituusa eri abakulira abasawo b'ekinnansi ne bagenda nga batuyita ne batubudaabuda kati ne bagamba ye bwobanga omukazi wevudde naye wala ebintu bibaawo mu bulamu naye mukole ki embeera egende nga eddaabululwa mpola mpola paka kati wano wetutuuse. Omwana kati eyasigalayo mulina plans ki eriye okumugjayo? Omwana nageza ayina emyaka emeka? wetwagendeyo yalina emyaka 13 panga ali yakatula P7 nga agenda weza 14 nga buga nti omwana amaze P7 kakati bwenavaayo neŋŋamba omwana wange naye kati we yakimanya nti tuguddewo omusango opoliisi embuga n'ajeera kyentegeeza kinagenda nga ajjamu abaana abawala ababaddemu nalekamu abalenzi abavubuka baki abatasobola kwegamba kwesitaza nnyo bantu nga bakoze eki nga bazze okulondoola omuntu awa nga bajjamu abatwalawo ate tumanyi yabakweka n'omwana kati naguno gwa omwana we yamutwala omwana amwe tali n'omukyala gubanga nti yamwena namukubira essimu yangamba nze essimu ina ndi mu kyalo nenkubira omukyalo omulala yabeerangayo nga alera abaana nangamba nange kwegamba abaalingamu bonna abakyala yabakweka tebaliimu ababeera nga balina ewaka okumpi nabagaba bakole eki bagende ne bagenda kati omwana naguno gwakera waliwo oyo gwe nali nagira nga njogera naye nga wakukyalo okwo kwennyini nangamba omwana taliimu nze ntera onyitawo naye omwana takolaki naye ba omukyala nangamba omwana yagenda kola nemwe yagenda kukola luddawa kumanyi wa gyali gyakola kati nenjogerako n'omwami oli vice chairman w'abasawo b'ekinnansi nangamba kasa twaguddewo fayiro akwata empola atuuka wala tutambuze omusango omwana tugenda munula kasa kisitwamu tumukwata tujja kumanya omwana wakolaki yamukweka singa kubanga si omusi babiri beyakolaki beyakweka ne beyali yawambako abaana baabwe mu baana bamyoyo nabo yamala abaana baabwe n'ababawa ne bagenda nabo nga yagala kiryalinga kifo oli omuwala anti kati omuwala akimanyi we bamukwatirako alina obujulizi obusinga obwaffe kubanga ffe sitwamubeeranga ku lusegere bali bebamanyi anti kati kyegambye kyesimanyi kubanga nange kugamba yamukweka nga tayagala nga nibamuga ajjeko ewaka ngaolutuuka ewaka enkeera ayagala akole ki addeyo banga asenga kangende senga omanyi omuntu nga ekintu kimubagudde agamba kangende yafuulayo waka olwene wamwe mwali mumugana okulaba TV mwana ku nkoko ng'eriyo omusawo TV ate nga kikyala era nga bw'oba ekyagala ekyokula kuba nti kati embeera yali yakyankanamu nga emirimu gyafa naye era nga ngaga nti omwana nga bw'ofunamu nagamba njagala kulya kino era nga wabazi bakanaga singa njagala kulya ttooke ng'era ezigula ettooke tezibulamu ng'ogulayo emmere eyiyo ng'omufumbira ng'alya naye obulyawo ng'ekyo kimbagudde nga singa ngenda kati n'embeera awo naye nafuna bano abakulembeze ate nabo baali bagendayoko mu ddiiro ne balondoola omwami nga mutuku yakola si bituufu ne twekuŋŋaanya ne batukuŋŋaanya tugenda ne tukugulawo fayo kubanga twali tetulina baakapu naye kasa twafuna baakapu era nga alinayo abanene ne batuyambako kati omusango naluga newe n'abaddi ajja kukwatibwa omusango ne mbagana naye omwana wange era mbeera bagamba omwana omusawo oyo nga tumuleese wano osobola okwogera ebigambo ebyo ate kati mba naagana mumugira kubanga sinze nzeka
gwakoze eki zino ensonga zitaga kukwata mpola omuntu oyinza okumutomeza omuntu najja nogamba ate nze bansasula kwogerawo ti newe bati okyakasa omwana wo gyali omwana gyali yenna Kamuga omwana gyali era ne bubuza abakyala abakulu abadde babeera mu ddiro oba ne bofuna olw'omukaaga n'ogenda olw'omukaaga ssaawa wakati w'ettaano n'omukaaga paka 7 ojja sanga abatudde nga bagaba bali mu kusinza obabuuze nti wabeerangawo omwana gwe bayita Nakamuga tebabuuliza mu pulezidenti babuuliza mu pasiti kubanga kyemanyi taliyo yamukweba kati gwe obulumi bwo okusinga buli luddawa nga maama obulumi bwange bwa mwana kiri kisiganye ekyantuusibwako nesiga nti nalumizibwa nnyo kubanga neerwanako nimba nga ate ekyokuyita eyanyona nti ateekemu yateeka mu balala ebibadde bibatambuziramu bibasuddeeyo ku mawanga amu baagirira ddala bazingamira ddala naye okusinga njagala obuyambi bwenjagala kununula mwana wange kumugjayo. Olowooza singa bbawo teyagenda mu kifo ekyo obuzibu obwandibaddewo? Obuzibu obwo tebwandibaddewo. Magezi kigoowa abantu bonna abagenda mu bifo ebifaananako bwe bityo. Nze amagezi gemba kubanga naye bakutwala butwazi mukazi wange. Amagezi gembawa ne wabanga oli akugambye nti tugendeko wajjajja gundi sooka onoonyereze kubanga siganye obujjajja gye buli n'obuwangwa gye buli naye abangi abeerimbiseemu nti batuufu naye nga baki nga bafere era bwobanga ogenda bwobanga olina mukwano gwe bayakutwala sooka weebuuza oba onoonyereze oba omugambe nja kweyungako oluvannyuma osooka gwe muggwe weekole ki olowooze oba onoonyereze okakase nti no gye bantwala ki watuufu kubanga kati olw'embeera eyaliwo saamanya nti ate munayo munakulembedde ogamba ye mukama wange ankulembedde kubanga omwami wabeera ewaka yabeera ani mukama wange ankulembedde osanga gyantwala waliyo ki omulamwa kati nze kyenteesera kyempabulamu nti omuntu wabanga agambye jangu oba omperekere kuba gyantugende eno sooka weebuuze gyantwala waliyo omulamwa oba watuufu olime gwa mu buzibu bwebumu bwe twakola ki gwe ng'omukyala omwami lwaki tebamuwa amagezi kuggyayo mwana oyo olunaku lwennyini lwe bakutwala mu mayirungi anti kyegambye nti olw'ekigambo ekyaŋŋambibwa ng'oggyewo ebyokutya anti nedda kale nayitanga balibayi ne mugamba kubanga era omanyirawo nti kino ekifo kyendimu kikyamu anti kati olwo nga kimaze tuukawo nembeera nga nisaamugamba nti waliwo ekintu seku naye nga mpita ebbalibayi nemugamba lwaki omwana situmuggyaayo nagamba omwana talina buzibu talina buki nemugamba kakasa omwana talina buzibu gamba obutaleetawo ensonga eri kulaga nti waliwo ekituuseewo naye nga lwaki omwana tetujjeyo netumuteekateeka niwe atazeeyo kusoma netumufunira ki koosi nagamba abangambi banatera omumusiibula ebbanga lye ligenda kuwava tujja kukola ki kumutwala nemugamba kituufu naye kati tate wakimanya nti eddiro sobya bali tesirituufu namugamba ntya naga omwana agenda kati wenamugambira awo ate nebino webyayingiramu kwekumanyiza ddala nti muki mufere kale omulungi atulaba tuli ku nsonga za musawo bamuyita musawo Kisitu akolera Buddo kigambibwa mbu banga obukakafu omukyalo ono yabuyina nze sijja kugamba mbu obukakafu mbuyina kigambibwa mwami Kisitu yatuusa obuliisamaanyi ku mukyalo ono nga muzito omwana ye wamuzaala bulungi talinaako buzibu olwamala mwami Kisitu ejjooga eringi n'akwata ne muwala we myaka 13 naye n'amutunuza mu mbuga ya sitaani ate n'amala n'amubuzaawo oyinza okuba nga oli eyo olina ku magezi g'oyinza okutuwa okutaasa omwana kubanga kati tuli mu kunoonya bamuyitaani Nakamoga amanyi amayikire ga Nakamoga tukwegayiridde nnyo bazadde bambi baagala okumulabako mu mbeera yonna gy'alimu oba ali lubuto naawe Nakamoga oyinza okuba kakiripu kano kayinza okuba nga kutuuseeko komayo waka
bakwetaaga, abazadde bo bakwetaaga. Kyonna kyonna ekyakutwako oyinza okulowooza nti kyali kikyamu oba waswala eri bazadde bo, naye nkusaba okomewo ewaka. Kale nga tusiibula abatulaba n'abatuwuliriza, ebigambo ki by'oyinza okubagamba nga maama? Weewaawo ng'omuzadde bingi bitutuukako mu kumanya ne mu butamanya, naye kino kyatuukawo oludda nnyinza okugamba mu kumanya, oludda mu butamanya kubanga sitwamanya nti musobya. Naye nensaba abazadde nti omwana wabanga akoze ensobi tomuvunaana, sooka olabe ensobi yava ku ki. Yinza oba nga gwe waviira ku nsobi eyo omwana okutuuka ku kyaliko, n'otamukambuwalira oba kumukangavvula. Muyite omukomyewo ewaka omubudeebude, kubanga bw'onaamugoba n'omugamba genda, ajja kgenda eyo ensi emubonyebonye oluusi n'okutabuka oba okufunirayo obuzibu. Naye omukomyawo n'omubudaabuda nomugamba munnaye ffenna twalina ensobi, naye komawo ewaka tubeere kimu. Tobeerangakaawo ne wejjusa n'ogamba ono omusajja lwaki yakola ekikola kino ekyokgenda ew'omusawo ono. Era nejjusa naye kati sina kyakuzza. N'omutunulira n'oyagala okumugwa mu bulago. Era kati sina kyakuzza kubanga buli muntu oba nti oli muntu oba n'obusungu era onyiiga naye otuuka n'okkakkana. Kati ekyo nakita nagaba bugambi ekiddako okugyayo omwana sikyalina kyakuzza. Bakifuula kiyungu ekijja ki. Era munna ate kati oba olina ekyokuzzaako era okukasita oba ng'okyali mulamu olwanirira embeera. Naye nze kyensaba kimu ab'obuyinza bwe twakwasa omusango batuyambe kisita oba akwatibwa avunaanibwe, n'abo bennyini bye yatuusaako abalala ebuvune nabo baveeyo bamuweeko obujulizi, n'abaana babanne be yatiisatiisa be yakweka nabo bakole ki, baveeyo gye yabakweka badde mu bazadde baabwe. Kitegeeza abantu bangi be yatuusaako ogw'obuliza. So omusi babiri wabeerangamu bangi. Abakyala bajjanga bangi naye kati tugenda okukizuula wano nga tutegedde nti abadde akikola, abakyala bavaayo bangi ne boogera nti naye kubanga bo baatya okukola ki ogenda okugulawo omusango nti anaabalaba atya nga bamulumiriza. Naye nga mwe bali abakyala bawera kubanga si omusi babiri n'abalwadde abadde bajja bakolako be baakubirako ku masimu ge twali tuyinako nga bagamba nange yakinkola. Kati mulinayo abaana bameka? Mulinamu babiri bokka. Mulimu nga mukudde. Anti Uganda y'ennaku zino munnaye si yakupapira. Kale munnaye emboozi katugikomye wano, ekitundu kino tukikomye wano. Kansubire emboozi zino kansubire mufunamu ekyokuyiga. Oli eyo otudde oyinza okuba onyumiddwa osese ogambye mukazi bamutwala mayirungi naye nga jamu ekyokuyiga. Omwana nga bamukuleetedde ewaka nga tonnaba kukola kintu kyonna, sooka okubire taata we omugambe omwana tumutwala wano. Okkiriza oba tokkiriza? Ebyokuyiga bingi n'ebyokweraguza si birungi. Abantu lwaki tetuddako eri Katonda? Gwoli wa ddiini ki? Byonna nabikyawa. Ne Katonda bamukyawa? Si Katonda kubanga Katonda yatonda nze naye eddiini. N'eddiini nabo nagakyawa kubanga nabo batufeze nnyo batusuusizza wala. Kati awo nasigala ku Katonda kasita nkowola Katonda neyeebakirwa nenkola ebyange. Mukira n'omusaba ku lulu? Togenda togamba nti oba ngenze wakuwa pasita to? Kubanga nabo bafere. Katonda yatonda ali ogwo ali omu, bino tumenyamu biwayi bimenyekamu bumenyesi. Kale banaye emboozi y'olunaku olwaleero katugikomye wano. Tunoonya muwala waffe ali ew'omusawo gwe yalemera. Gwe nga omanyiko amakire olinako ku kifaananyi kye ky'omuwala oba tolinayo ku bifaananyi? Kubanga omuntu alaba yandigambye omwana ono afaanana atya. Erinnya ddyo tulitegedde. Ayinza okuba nga bamusuula eyo e Masaka
mukazi bwatwali eyo n'agookoolage gamulimya. Ebifaananyi saawa ebyo tebiriiwo wano. Wano we tuli si we biri eriwa. Taata we yabiina. Taata we ayinako naye kati nange biri waka ate walako. Anti kyandibadde kirungi n'onsindikirayo ku bifaananyi abamulabyeko omwana oyo baba basobola otukubira amasimu. Kale for now katukome wano ate tugenda kwongera okugoberera ensonga eno mpaka we tunaatuuka ate e Buddo. Naawe ng'oli eyo ng'omanyi omusajja ono Kisitu alina kye yakutuusaako, oba yakubbako ssente, oba yakufera ki, oba yakuwa kibookisi kya $1, oli wa ddembe okujja n'obukakafu. Kasita ojja n'obukakafu waliwo okujja ng'olimba bulimbi, oyagala musajja wattu Kisitu naye agwe. Gwe jangu n'obukakafu onyumize abantu emboozi ya Kisitu. Kale ebya Kisitu webityo we tugenda okubikomya olunaku olwaleero, ate tugenda kuba tunoonyako ku bantu abalala afaananako bwe bati. Mubeere bulungi ate era mweraba. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukaddiwa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola? Duulanga naffe tojja kwejjusa. Nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.